Wasotya munafe omutonzi balabukeseza ng'oli mulamu ate n'oteekako Bukedde TV1 leero 3 omwezi tuli mu gwa 7 kekadde tukuddemu akataliko nfuufu nze kuteesa Julius ne mulungi Mebo katandike n'ebikulu. Obutazaala mbo yanywa nnyo omwenge. Abakonyi b'Ebidde Masaba basambaza eby'omwenge okulemesa Kafeero okuzaala ne beewaana ffe nga tuzaala. Alo. Ere byava bifanagana ku ne byavudde mbano. Omuyimbi Kamiliyoni ayogedde ku mukazi yali amusiba omwana DNA ne muwandula. Omwana oyo bagamba nti sigo omuzaala bwe kyali. Abanene ku Parliamentary okuli Chris Obole baggaliddwa balangiddwa kwoza mu ssente za gavumenti. We are going to be together up to endeavor. Gavumenti etandise okukomyawo bannayuganda abagobeddwe South Africa. Nebaza gavumenti ya Uganda President Museveni. Nyongera kwebazaawo nawo osinzira okutulaba mu bujjuvu tutandise n'agabamu ku bantu n'abakulembeze ku kyalo Masaba Ebuyikwe. Omuyimbi Paul Kafeero gye yaziikibwa basabye gavumenti egulire abaana abawanduddwa DNA ettaka basobole okwetandikirawo ekijja. Kyokka abamu ku batamiivu beewunyiza nti Kafeero yalemererwa okuzaala abaana ate nga nabo gwe banywa bazaala bulungi. Abamu ku batuuze n'abakulembeze ku kyalo Masaba Kaleega Ebuyikwe bawagidde ekya gavumenti eddimu okuyamba abaana b'omuyimbi Paul Kafeero abawanduddwa mu kibira ndagabutonde ebeereku ne kyebakolerawo. Bano basabye gavumenti egulira abaana abawanduddwa endagabutonde ettaka nga we abasinzira okutandika ekijja ekyabe nga bayita ewajjajja Mugema. Oba okugulira abaana ekifo obutatawaana kutwala abaana ku DNA mugende wa Minisita Balamu kyabakola ateeketeke family nnungi wabanga yali muganda wa mugenzi ng'alumirirwa tusaba sente ezo azigulemu ettaka. Ssente w'ekyalo Masaba Kalega Jackson Senninda atuwulidde nti balinze kulaba abaana ba Kafeero nti okuba ne ku kyalo tebajjanko okuggyako okumukubira essimu abamulagira nti gundi ave mu kifo ekyo okuggyako muwala Sitera Nantongo aludde ng'abeerawo. Baana tebamiitingangako tebaliwo yali azze mu maaso gange tunsisinkana wabula byonna mbiwulira buwulizi wabula bakutunuuliza bakukubira bukubizi masimu nagamba twagala gundi aveewaawo twagala gundi aveewaawo kuba bukubi simu naye nabagambye bajje ba meeting abaana abo bonna tewali yali akomyewo wano nti oba ali ku kyalo omulala kuba kati oli muliraanwa waabwe. Ono avumidde eky'omwana Elizabeth Nagabo yalagira banne okuggyawo omulambo ogwaziikibwa ku kijja kya Kafeero. Gamba ndowooza yalaba nga yayagala nnyo akyamuukirire naye nga yayogeza butamanya kati naye nga kyo ekyamazima abantu bulijjo tubaziika osobola oziika omuntu yenna ne gw'otamanyi wali osanzeko omulamu nti ogwadibirawo. Ategeeza nti ebyavudde mu kibira omusaayi tebabyesigana ddala ng'ebintu bya Kafeero byali byatuniwa nga babigula tebasobola kukkiriza kubibajjako. Naye nze nga bwe mmanyi ebya Uganda buli kimu kisoboka. Naye kibi okwawula mu baana b'omuntu ye bye yalekanga abalese mu layini etya otherwise bagambe nti byakufuna bye bakola ki. Tugenzeeko e Masaba Central gye tusanze abali mikwano gya Kafeero adde beesiiyedde amagengere nga nabo bawakanya ebyokukebera abaana omusaayi nga beebuuza Kafeero yalimu atya okuzaala olw'obutamiivu nga nabo bakyazaala. Naye waliwo omwana omugera yamwe tumuziika wangu. Njagala nkubulire Job Kafeero yalina abaana naye simanyi obungi naye nti abaana bana ekyo tekisoboka. Mbo bamukebera ng'enkwaso tezikyakwata nga tezikyakwata kubonyabonya Kafeero kubonyabonya baana kukola ki. Waliwo omukyala Speciosa Nakimwa ayogedde ku baana ba Kafeero byazaala ku kyalo okwo ng'akyali muvubuka n'agamba nti abaagala okutwala okuddamu okukebera omusaayi bali ku byanfuna. Ne kuno yazaalako abaana 3 baaba oli omukyala eyafumba awaka 2 noono owookubiri Nalwadda yazaala mu Sitera naye waakuno kuleka abalala besimanyi. Nga mulwadde waliwo n'oyo omwana Sitera yamugulira n'emmanga wali n'amuzimbira manya n'amuteekerawo ekifo
namuwasenga oli owemmanga mukasenta mu namulera namukuza kati saazi batugamba ati abaana siba Kafeero tuwayiza ne muto omugenzi Linda Abubakali azemu okugera ku by'abaana abakeerwa ndaga butonde ategeeza nti minisita wa gavumenti z'ebitundu baramo baroge halabu yayita abaana bano mwe mwagira ne Happy Richard Muhumuza eyava Fort Portal ngo bazadde be bavudde ne bakasa nti mwana wa Kafeero yavudde Kasanda tetumumanyi yavudde Fort tetumumanyi ono yavudde oba tetubamanyi n'abaana ffe betukuze nabo bali bana nga 16 17 ne bamaama baabwe tubamanyi. Nenda ategeeza nti abasinga ababalirwa DNA babamanyi kosa ne banyaabwe wadde nga waliwo ababirimikamu abinoonyeza ebyabwe. Wadde twakoola abaana ba Kafeero bangi bajja n'abatabi baffe bakola ki bajja sijja kulimba tulina abatabi baana ba Kafeero n'abatuufu tubamanyi Kafeero be yaweerera Kafeero be yateeka ewaka. Tugenze ko makaleke masanafu Muhumuza ng'eyita Paul Sentongo yali akuliranga busibe bategeeza nti omusajja ono bakolanga naye ng'atunda myera bagamba nti olwo bamusindikiza isibe ku Kafeero kuba yali amufaanana nnyo era bwe yawulira nti bagenda kukebera DNA naye n'asambalira ku mugongo nga nswa. Naye nga ono mwana gwe boogera kuba ne masanafu titakulira wano ndakulira ku olwo oluguudo oludda mu Kinoonya naye nga abantu bamuyita mwana wa Kafeero twamulabanga naye ekituufu tesobola kusenga ffe kuzuula nti oba kumanya nti mwana wa Kafeero bituufu. Yatumira baayo amatooke nze kiffe kyatuwa okwennyamira bw'ate mwana wa Kafeero. Bategeeza nti bire byabawuliriza okumuyita omwana wa Kafeero gwe mengo omungi gwe yali anywa nga basibye abakyala okumugaba abaana gye batazaalibwa. Zaala mwana ng'omanyi muzadde mugundu newala munaku naye nga ye kitaawe lwaki basiba abaana mu misaayi gye batajja. Mukasa Kyevombe ne Abudu Bonge bakusakidde eggulu eno Bukedde TV. Ate ye omuyimbi Dr. Jose Chameleone ayogedde ku bya DNA gye yakola ku mwana gwe baali bamusiba emyaka egyedda. Chameleone agamba nti yalina abaana 7. Omuyimbi Dr. Jose Chameleone ayogedde ku bya DNA gye yakola emyaka egyayita ku mwana gw'alumiza nti baali bamusiba n'emusuula. Omuyimbi Chameleone yagamba nti alina abaana 7 abateetaaga okukebera ndagabutonde. Okwogera bino Chameleone yabadde akulisa nnamwandu wa Paul Kafeero Lobby Nabisiikirwa gwe yasanze ku bbala ya Tulinde Kololo nga bitwakula katali ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde olwali byavudde mu kebera endagabutonde z'abaana ba Kafeero. Chameleone bwe yabuziddwa alage bweyetekisa obutaziikulwa nga bwe kyabadde ku Paul Kafeero kebera abaana be n'abikkula ekyama nga waliwo omukyala yali amusiba omwana emyaka egyayita era ng'ono gwe yakolako DNA. Nalinako omutawaana gw'omukyala Naira yali omwana tugenda mu bakitani netugenda mu DNA era ebyava bifaanaganako n'ebyavudde mbano kakati nkubiriza abayimbi naddala omwana oyo bagamba nti siga omuzaala bwekyali. Kyokka Chameleone erazibwa atakkanya n'abaana ba Kafeero ku by'okuziikula kitebe wabula n'agamba nti yakkiriza ziikulwe ng'alaba kyetaagisa okufuna obukakafu. Nga nze sikkanya nakyakuba nti baziikula kitaabwe naye bwe kiba kyavuddemu ekituufu tetuyinza kyejjusa naye terubadde lwangu lubadde lunene kuba lutalo lumaze emyaka 19. Chameleone yeewuunyiza engeri Kafeero yalina abaana bana bokka kyokka ng'ali musajja w'amaanyi ekitegeeza nti yali yeekwata bulungi. Lwakuba Kafeero sisobola kumwebaza ataliiwo naye ne Kafeero yali musajja nnyo omanyi okubanga oli musajja mulamba ng'olina abaana bana kuwa Kafeero we abaana bana yali organized nnyo. Ayogedde byajjukira Kafeero n'agamba nti yali mukwano gwe era nga alina n'abaana byamulaga erweza. Kafeero yali mukwano gwange disitulikiti wanjulira era aswazi oyo kankyo nga mwongereko nti ze Kafeero mundaga nga mwana muto nga bakyabeera Lweza singa mujjukirako namusaba tukola oluyimba ne tugenda ne ku Dream Studios odurecordinga. Yakubiriza abayimbi ne basajja banne mu ggwanga okweteekera embeera ebiyinza okuddirira ng'abafudde batwala omusaayi gwabwe guterekebwe ng'ogwe bwe yagutwala ewandege yasinga Oliver Yabakayana ng'afudde. Bwekyali naye nkubiriza actually basajja banange oba n'abantu bonna abali mu ggwanga bategeera yes bwe beerayo wali omusaayi so nkubiriza bakwano bange mwenna muyigire ku ekyo.
Ate abakozi ba Parliament 7 baguddwako emisango gy'obukenuzi n'obulibwenguzi mu maaso g'omulamuzi Esther Asiimwe wa kkooti ewisa emisango egy'abakenuzi n'abalibenguzi era ne basindikibwa mu kkomera okutuusa nga 7 omwezi guno. Abakozi ba Parliament omusanvu okuli Kristo bola vunanyizibwa ku byamawulire Daniel Adida vunanyizibwa ku bakozi ba Parliament Leonard Okemo Municipal Office ya Speaker Rajabu Kayasi Malulu munoonyereza omukulu Emmanuel Okie mulona vunanyizibwa ku ntambula za Speaker Vincent Otebata vunanyizibwa ku project ne Muleme Methods vunanyizibwa ku byensimbi za sako za Parliament wakedde ku office akalisirizo wa government Hajat Aisha naluzi batalo okwenyonyolako bigayibwa nti babulakanya ensimbi za Parliament ne za sako yayo omuyeka kubano stera itute omuyambi wa speaker atalabiseeko nga kigayibwa nti mulwadde bano batadde mu kisenge kimu kutandika okubajjako statement nga kitutesa bisuba mu 5 nga bakunyizibwa. Mutambi badde bakunyizibwa babasazeewo okwambala masiki n'okwesiba obutambala mu maaso kamera zirimo okubakwata ate abandi ne badda ku masemo. Ye Obola alabiddwako mu kafufu n'amukubakola mu ofisi ya kalisoliso nga wakuba amasimu ag'okumukomo. Abamu ku bano balesi bapulida baabwe babeewo nga bagibwako statement zibadde ziwera 7 ne bafulumizibwa ne balinzi b'emmotoka ya kalisolisi batutte obuteerevu ku kkooti ew'essa abalyake ewandegeya. Bano otusidwa mu kkooti ku minibasi ne bayingizibwa abasibe basookera mu kkooti. Bweziweze 8 batwalibwa mu kkooti maaso g'omulamuzi Esther Asiimwe bavunanidde emisango 3 okuli obulyake okufiiriza eggwanga nga bayita mu kubba essene n'okukusa n'okwoza mu nsimbi. 119 and 139 of the Anti-Money Laundering Act. The particulars are that Okema Leonard, Chris Obore, Adilo Daniel, Kaya Rajab Semalulu, Otebata Vincent, and Murebe Methods during the period of January 2023 to April 2026 in Parliament of Uganda, while employed as the Executive Secretary, Office of the Speaker, Director of Communications and Public Affairs, Director of Human Resource, Principal Research Officer, Capacity Development Officer, all of Parliament of Uganda, and the Chief Executive Officer, Parliamentary Circle. You processed, approved, and received 10,893,071,150 shillings, knowing at the time of processing and receipt that the said funds were proceeds of crime. Omulamuzi Asiimwe abaganya okuba ku kiboogera mu kkooti ku misango gino olw'ensonga nti ogumu ku misango gyebavunaanibwa ogw'okukusa n'okwoza mu nsimbi gwannagumula agulirwa kkooti nkulu yokka okusinziira ku mpaba bano buli omu alina omusango gwavunaanibwa Ssekinomu nga kulisi Obola avunaanibwa okubba obumbi obusoba mu 5, Adiro avunaanibwa okubba ensimbi obumbi 14, Rajabu obumbi 3, Itute Stella obumbi 2, Otebata Vincent obumbi 5. Bano omusanvu balina omusango bagatta ogw'okukusa n'okwoza mu nsimbi obumbi 10 n'okusoba nga zino zaali za sako ya Parliament era ng'oguvidde kkooti eno okubagana n'okubeera n'ekiboogera ku misango gye bavunaanibwa. Abamu ku bano era bavunaanibwa omusango ogw'okujja ensimbi ne baziza mu byabwe ne batazikozesa ekyo kye baazigirayo. Oludda oluwa lutegeeza nti emisango bagiza wakati wa 2023 ne 2026. Oludda oluwabyo okuli Asiyo Deize, Jason Alinda, Pius Kawese ne Rafael Kababe Papali tutegeeza ng'okulinza ku misango gino bukukyagenda maaso ne basaba omulamuzi okugira nga agongezaayo. And the matter be adjourned.
to enable the state to prepare documents so that the accused persons are able to take plea in the High Court. Banamateka wabira basabye kooti okongeza ebbanga ettono basobole okusabira abantu baabwe okweyimira mu kooti enkulu omulamuzi omusango okongeza okutusanga 7 omwezi guno bano okukwatibwa kwava kunoonyeza kwakalisolesi wa gavumenti kwe yakola ku bakozi ba Parliament bannakisuula nti waliwo ensimbi zibabulankanya nga zonna omuziso buwumbi 7 nga nezimu zayita ku akawunti zaabwe nga bakozesa ebifo byabwe nga bakozi ba Parliament ne bazibulankanya Obedi Lutale ne Joseph Innocent Sembe bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Bibadde mu Kampala wano ne Wandegeya so si South Africa nga bwekabadde kawandiikiddwawo tubetundiramu kati ate katugende South Africa ab'ekibinja ekisooka eky'Abannayuganda abavuddeyo ekisimbudde okujja kuno era nga batuuka essaawa yonna bano nga tebannasimbulwa basoose kuteekebwateekebwa bulungi. Zigenze okubeera saa mukaaga ez'emisana nga bannayuganda abasabye gavumenti ya kuno okubataasa okubaganyiza bannansi ba South Africa basimbula okula ekiriiso ky'ennyonyi ekya Oliver Tambo International Airport badizibwa okwabwe basibira ezisimbudde okuva mu kibuga Pretoria ate endala 3 nezisimbula okuva Johannesburg nga bazibiridde saa musanvu ekibinja ky'abantu 25 batuse ku kisaawe. The day we have been waiting for is right here with us and all has been set for your travel back home. Bannasimbula gye bakungaanidde omubaka wa Uganda South Africa Paul Amolo nga alina pulezidenti kibiina omwegattira bannayuganda bali South Africa namwagalira nnyibo Moses Kibombo Ssentu nga basukukira ku gye bali okubayitiramu ebyo bibateekeddwa okugubirira nga batambula ne baana abatuusa entebe. Number 2, to directly explain to him your challenges. Because he's the father. Yeah. Now the good news I have is that the president has accepted to meet you. And is meeting you as Ugandans. Manuva basimbudde Raymond Sonko omuko okulembezera olukiiko lw'Abannayuganda bali South Africa abakozi ku bikwatamuzi ategeezeza nga bwali omusanyufu nti enteekateeka gye basaba gavumenti etuukiridde. Tulesa abantu b'embalaba baasi zino wano ziri baasi 5 abaddeyo olwaleero e Uganda. Baasi 5 zirimu abantu 205 olwaleero abagende emisana basimbula saawa 8 10 basimbula saawa 10 kyokka tuddayo kunona shift endala abantu 15 abagenda okugenda ekiro. So bannange Uganda kyekoze tekikolekanga ku gavumenti yaffe kyekoze. Bano lenye basi balazisa nnyo n'okubaza President Museveni olw'okubaza okwabwe. Baza President Museveni okutuyamba kureba ngo watuyiha omubuzi obutubetulumu twebaza General Muhoozi na gavumenti yawe twebaza mwena gavumenti mwena twebaza ambassador witu twebaza mwena. So this call we really appreciate the efforts done by the entire government and the embassy at large here in South Africa. Nebaza government ya Uganda President Museveni otubeererawo n'otuyamba n'otusaasira otujja mu maanyi g'empise. Kale mukulikeyo bannaffe tugenda kumulamu naye kansooke nkutegeeze ku biri mu Bukedde olunaku olw'enkya yatuuse dda ku katale ku nnusu 10 nga bulijjo mulimu ebikwasizza abakozi ba Parliament 7 nga bw'olabyeko wali. Bannayuganda balina bizinesi enene mu South Africa abasobeddwa ku kiddako oluvannyuma lwa bannansi baayo okutabuka ne babagobayo nabyo Bukedde abireese. Tukuleetedde n'engeri oluguudo lwa Busega Mpigi gye luzaalidde abanene ebizibu so nga mulimu n'abasuubuzi abakwatiddwa ku by'okulumba Minisita Kabanda ewaka nga n'agebya emizannyo tegabuzeemu. Weefunire kopyo ku 10 kulikayo mu kumulamu okwo bwe tweyongerayo n'amalala nga bwe twakusuubiza eggulo okutuusaako ebikwata ku bimu ku bifo eby'enkizo ebisangibwa mu kisaza kya Ddondo akadde keekanera tosagaasagana osobole okumanya ekibifuula eby'enkizo n'ebyafaayo byabyo nga twetekera okujaguza amatikira g'omutanda ag'emyaka 33.
Dondo lyalimu ku masaza asatu ga Nansanguwa mu Bwakabaka nga lyasooka kuyitibwa Ssaabaddo. Kiwanuuzibwa nti okutuumibwa Kyaddondo kyava Kabaka Kintu okusiima Omutaka Kyaddondo n'amuwa essaza lino oluvannyuma lw'okuwangula olutabaalo olwaliwo wakati wa Bemba Musota ne Kabaka Kintu. Lyakafugibwa ba Kyaddondo 39 bayitibwa Bakago ng'aliko mu kiseera kino ye Haji Ahmed Matovu Maganda Ssaalongo nga bwe twakulaza olunaku olw'eggulo. Essaza Kyaddondo lisalagana n'amasaza okuli Bulemeezi, Busiro, Kyaggwe, Butambula ne Buvuma nga litwalibwa okuba omutima gwa Buganda n'eggwanga olw'ebintu eby'enjawulo ebirifumbekeddemu. Mu nsaza lino musanga ekibuga kya Buganda ekikulu eky'Emmengo n'eky'eggwanga ekikulu Kampala. Mu Kyaddondo mwe muli n'embuga enkulu eya Buganda emanyiddwa nga Bulange nga yazimbibwa mu mwaka gwa 1955 era we waali n'ekitebe ky'esseteeserezo w'ensonga zonna ezikwata ku Bwakabaka. Yateekebwamu ebintu eby'enjawulo nga mwe mutuula n'olukiiko lwa Buganda, woofiisi ya Katikkiro, baminisita be n'ebirala. Bulange lwe lukiiko olukulu, ensonga zonna ez'Obwakabaka we ziteesezebwa era abaami ba Kabaka bonna okuva ku Mukama waffe Katikkiro we batuula okuteesa ku nsonga ez'Obwakabaka ezibutwala mu maaso. Era nga ekizimbe kino kyazimbibwa bakijjako engalo mu 1995 nga mu 6 olukiiko olwasooka lwatuulawo 1958. Embiri zonna ez'enkizo okuli olw'Emmengo olubiri olukulu mu Bwakabaka nga lwatandikibwawo Ssekabaka Daniel Omwanga Basamulekero owookubiri mu mwaka gwa 1885. Olw'ewamalawo mwaterekebwa Ssekabaka Ssuuna owookubiri n'endala zonna zisangibwa mu Musaza Kyaddondo. Tulina olubiri lw'Emmengo nga lwe lubiri olukulu mu Bwakabaka bwa Buganda ate nga luno lubaddemu Bakabaka basatu. Mwalimu Ssekabaka Daniel Omwanga oyo nga yalutandika yakuba ekibuga kino, ne mubeeramu Daudi Chwa owookubiri ne Muteesa owookubiri. Musaza Kyaddondo era mwe musangibwa amasiro g'e Kasubi Nabulagala omwaterekebwa Bassekabaka bana okuli Muteesa owookubiri, Mwanga Basamulekere ne Daudi Chwa owookubiri nga Ssaalongo Fred Ndawula omuweereza mu kitongole ky'Obwakabaka eky'obulambuzi bw'alambulula. Amasiro g'e Kasubi twaterekamu Bassekabaka bana, Muteesa ow'olubereberye omuli Daniel Mwanga Basamulekere, omuli Daudi Chwa Bukajumbe ne Muteesa owookubiri. Olubiri lwonna lusooka ne lubeera olubiri, naye ekigafuula okuba amasiro nti Kabaka bw'ajja omukono mu ngabo oba bw'akisa omukono bwe bamutereka mu kibuga kyabaddemu bwe luba lubiri gafuuka masiro. Anti Omuganda agamba nti ey'omukopi malaalo, ey'omwami kijja, eya Kabaka masiro. Mu birala ebitasaanye kubuusibwa maaso mu ssaza lino mwe muli oluguudo lwa Kabaka Njagala olumanyiddwa nga Royal Mile olugatta Bulange n'olubiri lw'Emmengo. Oluguudo luno lwateekebwako ebintu eby'enjawulo ebirulabisa obulungi omuli ebibumbe by'ebika bya Buganda ne Nantawetuwa. Ate ng'oluguudo luno nalwo luliko ebintu eby'enkizo omuli ennyumba Kisingiri abagimanyi, omuli ennyumba Basiima, okuli ennyumba olw'amaka g'obwa Katikkiro bwa Buganda. Atulina sayidi endala kuliko ennyumba eyitibwa Kisosonkole. Ndawula alambula ku birala eby'enkizo omuli ennyanja ya Kabaka esangibwa mu Ndeeba nga kigambibwa nti yasimibwa na ngalo mu mwaka gwa 1886. Embeera eyaliwo naddala ensonga y'abajulizi mulimu ogwo nagwo gutagenda mu maaso, naye nga bw'ogitunira ennyanja eyasimwa n'engalo esinga obunene kumpi mu Eastern Central Africa. Musaza Kyaddondo era mwe musangibwa embuga y'engoma Mujaguzo e Kabowa nga bakawuula be bavunaanyizibwa ku kifo ekyo ng'aliko mu kiseera kino ye Mutaka Frank Magala Lwembaawo. Mu buufu obwo essaza Kyaddondo liwanuuzibwa okuba nga entabiro y'ebyeddiini era mw'osanga ebitebe ebikulu eby'enzikiriza ez'enjawulo okuli Lutikko ya St Mary's Lubage ey'Abakatuliki, Lutikko y'Omutukuvu Pawulo Ennamirembe y'Abakristaayo, ekitebe ekikulu eky'Obusiraamu ekya Uganda Muslim Supreme Council e Kampala Mukadde,
Bukedde ekyaba Orthodox ekya St. Nicholas Namungona ba High Temple Kanyanya n'ebirala. Ebintu ebisangibwa mu ssaza ly'Ekyaddondo tebiggwa maloja olw'okuba mwe muli n'ekibuga ekikulu Kampala, amakogo wa Pulezidenti Nakasero, Musanga Ssetteeserezo w'eggwanga kiyite Parliamentary, banka enkulu eya Uganda, Yunivasite enkulu mu ggwanga ey'e Makerere, eddwaliro ekkulu ery'e Mulago, entabiro y'ebyobusuubuzi n'ebirala. Emyaka 33 egy'amatikkira ga Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi II kitegeeza kinene ddala eri Obuganda era Omulangira Ndawula ayozayozezza Magulu Nnyondo Cuucu Nantayitwa Mugeyo okutuuka ku matikkira ge ag'omulundi guno ng'asabye Omukama muwangaaze. Nkuyozaayoza okutuuka ku matikkira gano ag'emyaka 33 nga olamula Obuganda. Wangaala ayi Ssaabasajja, wangaala empologoma ya Buganda. Disani Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Wangala ayi masomoji ate mu kanyomero k'omukenkufu ke tukutuusaako buli lwakuna wano mu kataliiko nfuufu leero Nyanzi Julius atulaga engeri gy'osobola okukolamu ekigimusa kya Byokya okuva mu kasasiro. Leero mu kugatta omutindo kasasiro tutunuulidde ebintu ebivunda gamba ng'ebiwata kyokka ng'eyo ebisaaniko gye biyiibwa bijjuzaayo mangu tubikozemu ekigimusa abangi kye mumanyi ennyo nga Byokya. Bayo kiva mu kigambo bios, ate bios kitegeeza life, ate kya kiva mu kigambo kyako ye kaboni ge manda bitugatta ebibiri ebyo ne bikola Byokya. Pyrolysis kitegeeza okwokya ebintu ng'okozesa ebbugumu ate nga tewali oxygeni oba kye tuyita carbonization. Kati eno ye carbonizer, kyekyuma ekikola ebigimusa ebiwangaala mu ttaka okusuuka n'emyaka 10 kubanga carbon tadisintegrating tayonooneka mangu. Tegeka epipa y'eno ey'enjawulo oyokya ebiwata bino. Engeri epipa eno gy'ekolamu yeefaananyirizaako n'ayokya amanda. N'olwekyo tukutte exchange tutadde mu carbonization chamber. Kati ekiddako kwe kukwata ebigundi bino ebikuta eby'amatooke ebikaze, okozesa bikaze tokozesa bibisi bwoba naakola Byokya. Mu kasasiro ono asigalira era kankube akantu kaffe kana akakumi sigiri ke twakola era ke ngenda okukozesa okwakisa gundi yaffe era kati okasuulamu munda muno olayita kakola bulungi nnyo. Kati kiddako ogenda ojjuza mpola mpola carbonizer yaffe eno. Jjukira gwe yakatwegattako tuli mukola Byokya era nga okwata ebikuta ng'obisuulamu okutuuka lwejjula. Jjukira eno ekola kilo 10 kilo 10 eza Byokya. Kati bwemala okujjula ng'oteekako air exchange eno, oteekako air exchange yaffe ng'obikkako. Kijja twalira ddala essaawa nnya namba okukola Byokya. Kilo ne bw'ogitunda 2,200 kilo 10 gye bitwala 2 sente ziri awo ozikola mu lunaku lulamba. Omwezi ugenda okuggwako ng'olina obukadde 6 kubanga ebitundu 7 ku 10 eby'Abannayuganda balimi. Oluvannyuma lw'essaawa 4 zikiza ekyoto kino ng'oyiwa amazzi ku ngulu olwojjule. Kino ekyuma kiyitirivu, kitegeeza nva kuteekamu nku badde nfuna manda, era bw'oteekamu enku ofuna manda, bw'oteekamu obutuutiriri ofuna briketi, bw'oteekamu ebikoola oba ebigonda byonna ofuna Byokya. Naye kati ono alimu kaboni akwata amazzi mu ttaka, abalina ettaka ekkalu eryaguba erimyufu eryolunnyo abakolera bulungi nnyo. Tuzaako ekiyitibwa activation era mu kilo 10 eza Byokya tutabula mu lita z'omusulo gw'obumi 10 ne tugattamu ebiva mu pampa kilo 10 n'ekirungo ky'olwazi lwa vermiculite kilo 1. Oziyuza kino eky'omunda kyetwagala, eky'omunda kino kyetwagala mwe muba obuwekeweke obwo bwe bukwata omusulo. Vermiculite ng'omuteekamu
jukira luno lwazi nalo lukwata ebiriisa ne biwangalira ddala mu ttaka ettaka lyo ne ligimuka n'olwekyo olumalayo lwekyo n'otabula bulungi nnyo otabula butabuzi ng'oteeka ku kikolo naye kati abamu ogamba ate olusenyente terubaamu kigimusa olusenyente temubaamu biriisa olusenyente ate balukola miti oluusi egy'obutwa ate ojja kutta busi kimera kyo n'olwekyo ky'olina okukola kwe kujja ku Prof by research ne weefunira carbonizer eno ekyuma ekifuula kasasiro oba ebisigalira ne kibifuulamu ebigimusa ekyuma kyekimu kyekikola n'amanda agafumba kyekikola ne buliketi wetebe tugafundikidde nkyaleero tukwebaza okulaba Bukedde TV1 ab'ekyenkya bajja bakutwale mu maaso n'ebirala binaagoberera tovaawo nze kuteesa Julius ne mulungi Mebo Katonda kuume